Essuula ey'okutaano. Jjukira Ayi Mukama ebitujjidde. Tunula olabe okuvumibwa kwaffe, obusika bwaffe bukyusa okuba obw'abannaggwanga, ennyumba zaffe okuba ez'abatali ba muno. Tuli bamulekwa so tetulina bakitaffe, bannyaffe balinga bannamwandu. Tunywedde amazzi gaffe lwa bintu, enku zaffe bazituguza. Abatucocca batuuse ku nsingo zaffe, tukooye so tetulina kiwummulo. Tubagololedde Abamisiri emikono n'Abasuuli olw'okukkuta emmere. Bakitaffe baayonoona so tebaliiwo, naffe twetisse obutali butuukirivu bwabwe. Abaddu batufuga, tewali wa kutulokola mu mukono gwabwe. Tufuna emmere yaffe lwa kusingawo bulamu bwaffe olw'ekitala eky'omu ddungu. Eddiba lyaffe liddugadde ng'akabiga olw'olubugumu olw'enjala olwokya. Baakwatira abawala mu Sayuuni, abawala abatamanyi musajja mu bibuga bya Yuda. Abakungu baawanikibwa n'omukono gwabwe, amaaso g'abakadde tebaagassaamu kitiibwa. Abalenzi baasitula olubengo, n'abaana abato beesittala nga beetikka enku. Abakadde baweddewo mu mulyango, abalenzi baleseyo okuyimba kwabwe. Essanyu ery'omu mutima gwaffe likomye, okuzina kwaffe kufuuse okuwuubaala. Engule egudde evudde ku mutwe gwaffe, zitusanze kubanga twonoonye. Omutima gwaffe kyeguvudde guyongobera, olw'ebyo amaaso gaffe kyegavudde gayimbaala, olw'olusozi lwa Sayuuni olulekeddwawo, ebibe bitambulira okwo. Ggwe, Ayi Mukama, obeerera ennaku zonna, entebe yo ebaawo okuva ku mirembe okutuuka ku mirembe gyonna. Lwaki okutwerabira ennaku zonna, n'otuleka ebiro ebyenkanidde wano? Tukyuse gy'oli, Ayi Mukama, naffe tunaakyusibwa. Ennaku zaffe ozizze bujja ng'edda, naye otusuulidde ddala, otusunguwalidde nnyo.